Thank you so much for subscribing on Wonderboy UG and Evic exclusive YouTube channels. Eziri trusted yokutusaka mawulire agabaga kagwawo nabagamba story nebwegwawo asawa 8 9 10 ogwekiro nze njikola anzuku kabakama bange banteekamu ensimbi rakamba banjulire kantwalo mu kisogo abe bayita Abaloni and Sons basangibwa kireka akamuli road bakutusako obumo bw'omulembe obukuba emberenge eziwatuko obulungi obuuma obuli original ateranga bwakasente kasamsamba ino obuuma obutambula ngogendo osika nga butambula butambuzi atera bayina obuuma obulala nga bwo obutula butuzi ku meza bayina obuuma obukuba ebinyeebwa nga bonna bwa bei rahisi bayina engombe egamba nti wepangulo ovembwavu abebo bannafa Abaloni and Sons basangibwa okireka Kamuli road atamanyiwo oluguudo baluyita Jinja road awo nga wakavenna kawa akuspia motors ne katyo dakireka kulagiriddewo bulungi so ayitayoko oberenga wefunira akuuma akomulembe 0759100049 ayi namba yabwe ne wansi ku screen yawo ayebere itamu era nzikiriza nkujukize ne bannaffe aba first grade designs bakubira bakwambaza ekikumba ekiriko abakwambaza engoye ez'obuvunanyizibwa oli mwami oli mukyala byonna gweyitayo bali ku Salama road ewakulekanawo bwotuukawo n'obuzabuzibwa ngo bakonerako kasimu kawe akola bawansawo kati omwami ogolaba ye Derick wa radio this time ngambye sigenda kosa malobozi kanzije kenyini abine ebigambo mbyeyogerere nga mundabako omwami oyo Derick n'omukyala Muna 256 ebyabwe ebibakwatako ebyagwawo ku Big Church Party wali mu kibuga ekye Dubai ne ba TikTokers abalabye babogeredde n'abamu ku bafans aba pretending anti ba fans babwe bye babogeredde angenda kuba kunnyonnyolera ngambye breaking amu mpola mpola ngenda kutandikira ku muvubuka ono eyavuddeyo nga yeeyita not even yeeyita gemanyage I'm so sorry wemba ku disrespectinze agayo we bamuyita Derick bamuyita doctor n'erinnya we ddala ne stories jukira njikoze anenjiba waako doctor oyo ebigambo byonna bambi byayogedde ku kapu eno asibituufu Derick ogwo mulaba muntu mukakkamu sikugamba nti ndi mumuwolereza buwolereza naye mbagamba according to research ate era mbi bagamba okusinziira akumanya gye mmanyiimu Derick nze ng'omuntu so nti Derick siri mu defendinga bu defendings wabula nkola clarification ku bantu ngammwe abatugoberera ku bantu ngammwe abasubscribinga ku trusted channels zino Vic exclusive ne Wonderboy UG anti sisobola kuleka rumors ezo azigende maaso n'okubanga zisaturatinga naddala ku TikTok anesivayo kola clarification mukabanga katono nnyo Derick oyo waliwo video gyagenda okukola eyogera ku nsonga zino tuve ku zino video zali mukole sawa zino nti ali kukola because actions wabula tetunaba kuulya kigambo kye mwabasinga muyinza okuba temunnalaba but nze nsobola okunoonyereza ne mbagamba nti okusinziira kino n'ekino bwe kiri Derick ateekeddwa ku reactinga bw'ati kati yakipateno bwe yabeerawo yatekinga press Muna nkimanyi abasinga gwe mwotaddeko olukongolo anti Muna teyalitadde mazina gafaananangago ku account ye ya TikTok which is not right buli muntu alina rights ku bulamu bwe ng'omuntu ate era buli muntu alina rights ku pages ze bw'aba yakera ku machana agamba nti kati agenda ziraninga it means nti yamanyi kiki ekyokuteekako gwoba omugoberera n'ekyo kyateekako mugoberere nga toyina kakwakulizo k'oteekawo then bw'obeera nga toyagala kulaba biki byakola it means tofollowinga muntu oyo so Muna kiriza obagaana eri yali pate nze ne bwe mba ngenze ne mukazi wange obanga ngenze ne girlfriend wange obanga nawe ogenze n'omukyala wo boyfriend wo girlfriend wo akupate temusobola kutuuka ne muyimirira ate era ndabawo ensonga entuufu ku kavidiyo ako lwakuba nti abasinga amulaba vidiyo ne muzirabako kitundu nti vidiyo eyo bw'ona anoonyereza ennyo omuntu eyali ku kamera waati eyali ashootinga omuwala ono Muna yali Derick Muna ye yakwasa Derick esimu amukwateka vidiyo ako so kati mmwe abalubungeesa n'abalusaasaanya ku Muna nti yali tasaanidde you know bwe muba ku pate kambaweekoko kati ninyo ku example ebiseera ebyemabega mwalabako Rema ne Kenzo bwe baali bakyali baagalana bwe babeeranga ku stage
bafans bwe bajjanga ku stage okubeera nga basanyukako ne Rema, Eddie Kenzo yali tasobola bafightinga nti kati lwaki muzina ne mukazi wange because nti bali bafans. Oba okitegera kyentegeeza agwe subscriber wange Queen ne King nti kati ne ku season eno besaawa eno kyekimu ku gaayo oyo gwolaba Muna, I mean Derick ne nagayi we Muna, nti esaawa ezo Muna yali waddembe okukola kyonna kye yali ayagala. First of all, weather ya yensezo si weather ya wano. Kati abasinga kuffe tuyinza okuba nga tuli ku blaminga Muna lwa kuba nti walaba ennyambala ate n'ennyambala gye yali ayambadde. According to me, according to you, gwe supporting abantu bano oba following ku nyambala ya Muna ya bulijjo gye tumumanyiddeko, Muna oyo yali teyeemazeemu kitiibwa kye nga Muna. Ate by the way, Muna y'omu ku bakyala abambala obulungi. Bwe nabakolera story cause nti mwagala nnyo Vicky comparing couples zino Brisha Cash Jaka then featuring bano Derick ne Muna, nti kati mwe munansaba video nti mbakolere a video eyani asinga okwambala obulungi. Of course analysis wange gwenjo okubawa ayinza obutawuka naawe gwoyina mu ndowoozayo. Anenga bambi nzikiriza nsooke nkusabe mu bwetowaze mu bwesimbu onsubscribingireko kweno channel eyaffe empya gye bayita Vicky exclusive. Bw'oba already oli subscriber waffe ku Wonderboy UJ, bambi subscribingako ne kweyo endala gye bayita Vicky exclusive ginoonyeekaawo osubscribingeko. Bw'oba already kuolabira nkusaba mukwano osubscribingeko, nekyera video eno gimpeereko ka like ontereko ne comment okwebyo byenjogedde. Nyinza okuba njogedde sinze mugezi asembayo ate si byenjogera sibyogera lwakuba nti ndi mugezi nnyo, wabula nkola clarification ku nsonga ezimu, nkola analysis ku nsonga ezimu okusinziira bwe tulaba ebintu bwe bibeera bitambula. Mpitibwa Virginius the songwriter, handsome guy. Kyekirala olususudde olujja kutereera, nkimanyi mwagala complaininga alujja kutereera mpola mpola. Mbadde mulwadde, that's why netonda gye muli nduddewo kubateerayo video 2 days. I'm so humbled and I'm sorry, but guys, subira okuba nga buli lunaku mubadde mufuna ekimala. So nga mbasibula nzikirize era nziremu nkujjukize bannaffe Baroni and Sons. Basajja abo bambi batunda obuuma bwabwe buli original ate nga bwakasente kasamusa. Mpangulule ndowoozayo ogende weegulira akuuma ak'omulembe, akuuma kabeeyi layisi ate nga kali original. Be Baroni and Sons basangibwa Kireka Kamuli Road 0759100049 enamba yaabwe yesimu. Naawe wansi ebeerawo nga buju bwejja bweddayo ate era ne bannaffe abalaba bateekamu omusimbi Abalabbe bayita ba first grade designs bakwambaza n'onyuma n'onyirira. Nange bino ebikumba be babimpa nga bwe mundaba status zange be babeera banyambaza buli lwe nteekayo status nga nyambadde be basajja abo. Okay, I thank you so much. I salute you all. Blessings.